anabuuza seeka bagamba nti aya esomesa abaami okuwasa abakyala abangi teriiyo, ekyo kiri kitya era tekikkirizibwa okubeera nga owasa abaami okubeera nga babeera n'abakyala basukka omu, ebyo abasinga eno byebatusomesa. Kansooke mbabuulire ennamula y'okuwasa abakyala abasukka ku omu. Ennamula z'obusiraamu ziri 5. Waliwo ekintu nga kya bwatteeka, si bwe kiri? Kye tuyita ekya farda, kye tuyita ekya wajibu, bwe weeyongerako kye bayita ekya laazimu oba kye bayita ekya hatimu. Ebyo byonna bya farda. Teswala 5 za farda. Nwabaawo n'ennamula ekontana n'ekyo nti kino ate kiri haramu. Kinegerekese. Ate newabaawo ennamula endala nti kino kya sunna, bw'okikola ofuna empeera, bw'okireka tofuna musango. Ate newabaawo n'ennamula nti kino kitamwa, nga kyo ku lwakyo tekyali badde haramu naye nga kisobola okukusuula mu haramu. Nga kiruwa okudda mu mboozi oluvannyuma lwa Aisha kitamwa kuba kiyinza okulemesa okusaala subuhi. Ng'okudda mu mboozi mawe okwebaka wakati wa Maghrib ne Isha, nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam, n'ekitamwa butamwa kuba akaseera ako kaba kampi nnyo. Oga nti weebake wakati wa Maghrib ne Isha oyinza okusanga nga Aisha ewedde. Ne wabaawo n'ennamula gye bayita mubaahu, nti ekintu kiri permissible, kikkirizibwa, ne bw'okikola tojja kufuna mpeera, ne bw'okireka tojja kufuna musango. Ng'okujooginga kuddukaddukamu, ng'oga nti ebbugumu lingi, kankole ki, kanneeyire ku mazzi, ennamula yaakyo ekiba mubaahu. Kakati twagala okwebuuza, okuwasa abakyala basukka ku omu kya bwatteeka, kiri haramu, kiri sunna, kitamwa, kiri mubaahu? Nga tetutunuulira mbeera eziyinza okwetooloola oba eziyinza okuba nti zikutumye okuwasa, tugamba nti okuwasa omukyala asukka ku omu kyakkirizibwa bukkirizibwa mu Busiraamu naye si kya bwatteeka. Kyakkirizibwa buki? Bukkirizibwa mu Busiraamu naye si kya bwatteeka. Simanyi oba bakizimbidde ku kigamba nti nze nagambye nti nina hakki emu, kati mubanga abagamba nti nina omusango kubanga siwasizza wakubiri. Nedda, kyakkirizibwa bukkirizibwa. Bwe mba njagadde, oli bw'aba ayagadde n'awasa omulala, bw'aba tayagadde n'amuleka. Olwo singa mbadde nina bana nga abasatu Allah yabajjulula bujjuluzi, nga muga nti kyabwatteeka gye ndi okwongerako, oba butya bwe kiba nti gwe nnina nvudde naye mu buvubuka paka kati nga tewali buzibu bwonna, n'ekyo okuwasa omukyalo ow'okubiri si kya bwatteeka. Kitegerekese Busiraamu ti oli bw'aba takikoze afuna omusango. Nedda, wabula waliwo olwo kiyinza okujjulukuka ne kifuuka eky'obwetteeka naye nga kiri kyekikolo. Ekyokulabirako, ono asoose agudde eddalu, abyogera si yabireeta, akoze eki? Agudde eddalu. Aba akyali mukyalawo? Aba akyali mukyalawo, okubanga omwesonyiye mu nsonga ziri olw'obulalu bwe tekitegeeza nti si mukyalawo. Era omukwatako ne tutagamba nti okutte ku mukyala haramu, ne bw'abanga ofudde mumuwa ku by'obugagga ebyona omusajja, naye si yaba abifuga kubanga talina bwongo butetenkanya maali. Kitegerekese. Era naye bw'aba yafudde n'ogabana ku maali ye, kuba si nti oli bw'agwa eddalu ti obwannannyini ku bintu nga bukomaawo. Obiddukanya kwe kukomaawo, naye ogamba nti si bibi olw'okuba agudde eddalu. Nedda,
kakati bw'amala okugwa eddalu ng'ate obadde okyali mu myaka gya kivubuka wano oba ngaani ng'oyinza okugwa mu nsobi bw'oba towasizza obusobozi bw'essente ng'obulina n'obw'omubiri ng'obulina kati awo kiba kifuuse kya faruda gy'oli okole ki owase ate walulu kibeera haramu mumanyi okugamba nti haramaini nno ze haramu ebbiri haramu y'e Makka n'ey'e Madiina naye ffe Uganda bwe tuba twagala okulaga nti kino kya haramu nnyo tuteekako nti haramaini walulu kiba haramaini between courts okuwasa ate omukazi ow'okubiri oli mu myaka 7 omugongo gulinga kasaale oli mu kasiisira nezoolya tolina olina omukyala wa myaka 25 bambi yakkiriza lumu ng'atunuulidde kuba nti olina kamaali naye alisikira kwako kati ate oyagala kuleeta mukyala wakubiri kati awo kiba kifuuse haramu azze ewuwo leero nkya wiiki ewedde nga bwotyo bw'oli n'atuuka n'okuddayo ewa ssenga akuloope awo kiba kyali haramu kubanga okola ki owasa tubuddeyo bulungi kakati ekibuuzo tuba tukyanukudde bwe tutyo naye njagadde mbawe embeera Allah mwe yatukkiririza okuwasa abakyala abasukka ku omu okuviira ddala eno e Makka nabbi nga tannasenguka sallallahu alaihi wasallam kyali kikkirizibwa okuba n'abakyala abasukka ku omu naye nga baali tebannakomekebwa nti bakoma ku bameka itegerekese era basahaba bangi abaasiramukanga ng'etteeka ery'okukama nti tebasukka bana terinnakka ng'abeera n'abakyala bangi kati Abubakar sijaga nti yali asusa abana naye yali asusa ku omu era n'asenguka n'agenda e Madiina wali omukyala we gwe yaleka e Makka nga tasiramuse n'asigalayo ate nga e Madiina yalinayo mukyala we omulala naye omwaka ogwasooka waabalukawo olutalo olw'e Uhud olw'e Uhud kati basahaba ne battibwa bangi abasukka 7 bayira mu kitundu ne mufaamu abasajja abasukka 7 nga babadde balina baamulekwa mawe nga babadde balina abaana ab'obuwala myaka 17 2 ameka tebannafumbirwa sibe kiri kati bambi abawala abo nga tebalina akola ki abawasa bwamala okuba bwe batyo mu suratu Nisa aya eyokusatu Allah n'ataba sahaba bawase abakyala abo abawala abo ne Allah nga omumanyi wa byonna yakimanya nti mugenda kuwasa baamulekwa naye muyinza okwekubiira abamu baalina already bakyala baabwe okwekubiira otya gwe nkuwasirwa kusasa kuwasiza lwa kusaasira busaasizi kino kyekiraga nti okuwasa omukyala olumu olw'omusaasira mu Busiraamu gyekiri ti ono omwana mulekwa myaka 18 kamuwase muyambe ku nnamwandu muyambe ku famire eyo eri oyo ababadde tebasobola mulabirira oba ne nnamwandu kati basahaba mu bufunze Allah bwe yabakkiriza bawase abakyala abo waliwo obweraliikirivu nti abamu bayinza okulaga obutali bwenkanya kitegerekese bulungi Allah kwekussa aya eno eyokusatu mu suratu Nisa wa in khiftum bwe mubanga mutidde alla tuqsitu fil yatama timujja kulaga bwenkanya kubaamulekwa mulwokuba mbawasizza lwakuba bali vulnerable babasaasira busaasizi fankihu ma taba lakum minan nisa muwase bakyala balala ababa basanyudde bano mukole eki mubaleke
muwase bameka mathna babiri babiri wa thulatha wa basatu basatu wa rubaa wa bana bana fa in khiftum alla ta'dilu bama mutidde nti omuwendo gwabo timujja kubabenkanya fa wahida wasa mukyala ki kati olukusa lusoose kututa kuwasa babiri nga wogambira nti kansigaza omu kuba kutya nti sijja kuba mwenkanya abafe aya eyo tekulaga kiki ekisoosowazibwa mu busiraamu kuwasa basukka kw'omu oba kuwasa omu okwekuumira kw'omu Allah atugambye nti bwemba mutidde nga temujja kuba benkanya nabayo abayinza okugamba nti nga seeka kati atusomesa wabawo ne factors endala tebeemu yakutya kwokka fa in khiftum bwembanga mutidde alla tuqsitu obutalaga bwenkanya fil yatama mubali bamulekwa ababakkiriziddwa okuwasibwa muwase omuwendo gwe muba mwagadde omulala abo mubaleke muyinza okuwasa babiri basatu oba bameka bana kati eyo aya tetukkiriza okuwasa abasukka kw'omu kati oli awanuka atya mu bireeyo najja n'agamba ti mu busiraamu tewaliyo obujulizi butukkiriza kuwasa bakyala bana bali abayinzikiriza endala be bamanyi oga nti kale babakkiriza naye babakkiriza bamulekwa bokka era eno aya baba bagitegedde bubi kubanga aya etugambye tuwase bamulekwa bali naye n'atugamba Allah bwemba mutidde nti timube benkanya gye bali muwase mu bana abasigadde kati ate bana abasigadde nabo bamulekwa babiri basatu bana kivuddeyo bulungi ate waliwo abakibala obubi ne baga nti ogwo gwe mwenda ne nabbi gwe yawasa babiri babiri abo ne baba babiri basatu basatu ne baba bataano bana bana gwe mwenda eno mmwe bwe mba mwogera olulimi lwammwe nti babiri babiri baba bana abaye mujje wano babiri babiri nga mujja bana mujje wano basatu basatu nga mujja mukaaga kitegeeza kiri universally accepted ensi yonna yakikkiriza tubiri ogamba babiri babiri basatu basatu oba tokubisaamu times 2 kivuddeyo bulungi waliwo n'aba ata abakibala obulala nti 18 babiri babiri bana basatu basatu abana n'omukaaga 10 bana bana 18 ekyo kyonna butaba na bukugu mu lulimi olutali lulwo ate n'olowooza nti ensi enaakutegeera bulungi nekyo aya etukkiriza okuwasa abasukka kw'omu ye paati egambye bwe muba mutidde nga temulage bwenkanya ku bamulekwa bali muwase abasigadde babiri babiri basatu basatu bana bana ate tubagamba bannyinaffe temugaananga babbammwe kubazzaako ekyo kye tusookerako paka ng'omatizza nnyo lwaki toyagala bakuzzeeko naye kitali ekyo balo Allah yamuwa obusobozi obw'emirundi ebiri tomugaananga ate bw'okkiriza ku lwa Allah ayinza okikupangira n'oba muganzi nnyo okusinga ono ow'okumeka ow'okubiri lwakuba abasajja teboogera naye bw'awasa namba 2 ayinza okugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un singa awo n'atandika singa kale first lady wange gwe nasigaza bw'otaba mukamba ayaaya nga ak'abavubuka noga nti inna allaha ma'a sabirin kambiri naye paka kufa naye abavubuka agamba dde wammwe bavubuka naawe tubakubiriza mugumiikirizenga omanyidde kukinga naawe oli goyita first lady nga naye yakusangamu obuzibu n'asirika busirizi
kale aya tugibawadde barakallahu fikum. Naam.